Mami wamugambe nti ogenda ebweru. Ngenda kata. Abakulembere otuuke bulungi tokolerayo empisa embi. Nze nkumanya oyina empisa naye toteekamu kali n'otabangula. Ennyonyi eyinza okwenyenyaamu ng'otaddemu kali eri Sheebah. Wamma Sheebah owulira otya ogenda linnya ennyonyi? Mpulira bulungi lwa nsonga sigirinnyangako. xpotv to the world. Munnayuganda omulungi alaba expo ndi mwesimu nnyo kubanga okyampadde akadde ako n'ofollowing ensonga atannakimanya nti wano wali okumanya ne source mweka linki naye alabeko. Tuli ku YouTube, TikTok, Instagram n'endala nnyingi nnyo. Okitegedde mukadde wange sinza butakujjukiza basalamu furniture ebibajje bitanda ntebe buliri buli kimu ekyomulembe baba basobola okikutuusaako nga bw'oba okyagadde. Mwekasa mukaanya oba oli bweru w'eggwanga oba oliwa ekintu kye tusobola okituusaayo. Bw'oba oyise ku xpotv nagambye 40% discount mu Christmas festival eno gye tugendamu. Aba El Shaddai Money Service International abangambye mbogereko era sebo mugaga obubaka abangambye bwatuuse. Aba El Shaddai batambuza akasente kati nane nkuma bwange. Aba El Shaddai batambuza akasente oketoloza ensi eno yonna abutuludde nabo bakabejja. Bwe mukubireko simanyi akasindika sente zenkana zitya sente zo bagenda kuba bazisindika ate nga balina security nnungi nnyo akasente okatuuka bulungi. Ndi ku mubalaka nti munenzi nasalawo okutambula nini mutayi abe omwana oyo eri abamunoonya. Shifah, how are you? I'm not fine. Shifah ntwala mu muli eri bwe omuntu anyirira bwatyo eri omuntu anyirira atali fine leka kukiinaza. Fine siri fine. Obadde ombuzeeko mwabankyawa mwabambulako. Shifah nga nkunoonyeza. Kunoonyeza naye mwabali bankyawa. Wangamba kimu nti njagala abe muwombeefu gwe sikwagala. Okitegeera? Era tutuuse gwe wadde akafumito yekka. Era mbadde mmanya ze nakunkyalira. Bazoona nnyo tetuli fekka ne Auntie Shifah. Tuli ne Sheebah. Naye bwe njogera Auntie Shifah abasinga mu mutegeera. Kuba ensibuko ya Sheebah abasinga. Auntie Shifah si buli ali taffaali ly'amaanyi era tosobola kwogera ku Sheebah ne weerabira Auntie Shifah. Nze nina okukkiriza era nkimanyi ensonga endeese wano. Si bwe guli? Era ffe twalinga ffenna nammwe mwaliwo. Twagomokanga nawe era nga kasa tuba tumwetaaga akasimu kakubira ggwe. Eryo n'abatamanyi kamu. Anti kati akasimu bakakubira mukunja. Nze sikyabeera na Sheebah. Eyakakulaba nno olwaleero manye eri omutimbagano buli kana kugwaniriza abantu abapya. Gujjula abapya eri abatamanyi Sheebah Auntie Shifah ate mukunja ne Sheebah. Manya Auntie Shifah ne Sheebah bikwatagana bitya. Soko bajjukizemu kati nnyo speed gwe Sheebah. Babimanyi. Eri abatabimanyi. Ensisinkana yo ne Sheebah yababuulira. Sheebah gwa bababuulira. Alubale omulamu tasamirirwa. Kati nze njagala Sheebah njogera ama Sheebah gwa bababuulira gye twatandikira. Wamu kyajjukirayo? Twatandika mbeerawo nga nzijyangawo. Kati mukunja kwe kumbuuza Sheebah abeerawa. N'agamba abeera mu sayidi zeeyo oluuse kati oluuse sayidi zeeno. Yekyo kyatunyumiza kutwabinga kimpimpi. Sheebah wamma luli eri ng'embeera zaffe eziri eri ze saagala kugamba. Wamma akenge mpozi. Musoka mutujjukize. Twabeeranga ne Sheebah. Sheebah nange nali muto era nga bulijjo we nali mbagamba. Ebiseera eyo yali bubi nnyo. We nabeerera naye we nasookera ddala obeera naye nga before ne mukunja tannamulaba ng'ali bw'atyo. Kuba nali sibiteeka ku media naye natandika obisa ku media. Ate nendaba ne ku account ya mukunja nga amuteekako nga ataddemu kali. Kwe kumuyita nefuna enamba n'omuwala yampa enamba abeerayo waba Sheebah ku kyalo. Nagira nampa enamba ya mukunja kuba oba yagijja kugundiye ku account ye. Nangamba kubirako oyo gayi nalabako nga naye amupositinga nga mulalu naye ng'ate nze kye nali mupositingira ate nga nze njagala bamuyamba asanga anatereera. Kitegeera kati n'agamba oyo gayi mugambe taddayo mupositinga nga mulalu.
kati naye kwe kwasagana ne mukunja kwe kwatagana ne mugaba mukunja jantu tulabona omuwala ayinza okuba asobola otereera baideni mukunja n'avaawo n'agenda yali abeera Rwanda oba yagenda Rwanda n'ambala bbanga ki nembeera ne Sheebah oyo nentoba ne Sheebah nzijukira byonna ndowooza mubimanyi etwamala mukunja n'akomawo neera ne mulemerako ne mukubira ne mugaba n'omuwala munaaye tumukwasaganye babiri mukunja olwamala nakkiriza munaaye si mu bubi najja n'abaakaawo byamubuuzabuuza n'atakiteekamu nnyo nnyo maanyi n'ensooka n'enkita kati olwamala nefuna omwami bamuyita Mr. Aid omanyi nze seerabira nnyo bantu babeerawo oyo omuwala era omwami oyo Mukama amuwa omukisa kubanga nali ku live y'ekiro ssaawa 3 ne mukubira n'asoma enamba ye ne mukubira ne mugamba nina omuwala gw'embeera naye bamuyita ki Sheebah n'angamba Sheebah ki n'avaako ku live ekiro ssaawa ezi n'ankubira n'angamba mbuulira kyoyagala tumukolere ne mugamba njagala mujjira ku by'eddwaliro biki musajja oyo nampa ennaku ezo 2 n'angamba ojja muleeta ne ntambula ne Sheebah naye nga newobeera ggwe ku booda tosobola tuula ne Sheebah mbimanyi bulungi bw'obiŋŋamba ne abe tuba tubitegeera ng'oyinza okwambala masiki nga 5 ku nnyindo ng'ogenda otambula naye kitegeera ate nga waba tolina mutima tosobola kola ki kutambula naye nenninya booda nengendewo oyo omusajja infact twavayo na ssaawa 4 omwami oyo yatuwa ne transport atuzza naye twali tugenda naye tewamukunja nga kale nga nze ndaba ndi mwesibako tubeere n'ono omwana naye nga tannakiteeka nnyo mu nkola era yetwali tugenda nempitako ewamukunja mugaba mututtewa mu ddwaliro mukunja n'atubuuza muyina akasente akawera naye mugaba ninawo kenninawo bambi n'akwata naye emitwalo egi 2 n'agimpa n'angamba Shifah ninawo ezo omukutu tumusanze ku bizinensi ye tunyumyamu bwakwasaganya munaye bizinensi ye asangibwa wano ku Mubaraka osobola omunoonyaako bizinensi n'etambula malidaadi saana n'omuwagira abamanyi obulamu bwa King Sheebah ono y'omu ku mukyala abatandika okukwasaganya King Sheebah paka ne leero kati agezaako tunnyonnyolamu mpolampola ne sente zizire agezaako tunnyonnyola mpolampola embeera nga okwasaganya bizinesi abantu okubalagirire neweeri bamanyi naawe babimanyi eri ku Mubaraka asinga bagimanyi obadde ekyatugambamu nkaawo nze omanyi saakwerabira nti mukunja bambikolo yakwata ssente yampa emitwalo 2 nanga ayongera kuzoyina mugende netugenda ekyo nkyo nkimwebaza netugenda netutuuka eyo buli kimu nekijira netuvayo ssaawa 4 ez'ekiro nga bamukebedde buli kimu mawulire amabi ne gammalamu amaanyi naye neŋŋamba bya Katonda netukomawo awo natandikira okutandika okulaba obulamu bwa Sheebah nti nina okubeera naye mu ngeri bweti alina okuba nga amira ku gundi ku ddagala alina okuba nga alya nembeera naye nnyo akaseera akanene akabanga kayitawo kati we twali nga tukola kontenti waffe ne Sheebah nga Sheebah bambi agira nanyimbiramu ye kati nempulira eddoboozi lya Sheebah nga ddungi nanga mukunja naye mukunja ono omwana ayinza okukola ki okubanga asobola oyimba engeri gy'obirimuko ebyokuyimba so omutwala mu studio nze byesitamanyi mukunja n'agamba kale njagezaako era olunaku lwe yasookera ddala oyo okuyimba njjukira nange naliyo mu studio nakuba akayimba simanyi Sheebah mpozi twatandika n'akayimba ki Bible oba katujjukiza Bayibuli gy'olina sembuuza ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona okufa sikeeko anti eko ke yatandika nako naye awo yali yakanyimbira dda nga nze mpulira eddoboozi lye eddungi awo neŋŋamba mukunja tukibeeremu netubeerawo muneyo tandika okukwasaganya tufuuka one family ngera ne mukunja wajje wange kati nga twakwatagana tuli family egi nga tulabira omuntu waffe naye gye bigenze genda awo waliwo ekyagwawo abantu kye batategeera
naye ndowooza sijja kyogera ojakiŋŋambako oluddako sijjo sijja kyogera kankyerekereze ojja kumbuliramuko olumu sijjo endongo gye mwatandika nga abasaagirako oluyimba lw'otugambye olunaku lwaleero sebo ndi musanyufu nnyo nze Sheebah mwagaliza birungi byerere Sheebah wange nali mwagala era simukyawanga era nze nagamba Sheebah wajja nandabako nsikirina mbuzibu kubanga kino kye nali mwagaliramu mwagaliza birungi byerere era nawulira nti agenda eyo kata nali musanyufu nnyo kuba twabeeranga ne Sheebah awo naye nga mbeerawo ne ŋŋamba nze n'ekirowoozo kye nali neeteeka mu mutima nga manyi Sheebah watandika okumira eddagala lye bulungi n'atereera nga mulabamu okuba nti afunye omulimu akola ngenda ne mukyalirako nga kweganga tuli nga ali nnomo mu mbeera ze kye nali musuubiramu nga nze kati ekyokuyimba nali sikirinaamu nnyo nze nali ndi awo nga njagala ndaba omuntu wange gwe najja ku gundi ali bwati ne bwati kye nali nsuubira kyova nalwanako nnyo ekyokgenda ku rehab era we nafuna abakyala nga bagenda sasula buli kimu y'ensonga lwaki nagenda ewaabwe w'abano ndowooza mwalabako bu vidiyo obwo ekyantwala ewaabwe w'aba Sheebah nagenda ewaaba Sheebah nga abakyala baŋŋambye genda ewaaba Sheebah olabe eddala obuuze Sheebah yali ku nnomo oba bamuzaala bwe batyo saayagala kigamba saawa eyo mukunja yali bize nze nenjagala ekyo ngende ewaabwe nkomewo tubimalirize byonna naye nga namugambamu nze neŋŋenda nenkomawo nenkubira abakyala abo bambi baali beewaddeyo ne mbagamba Sheebah taata waŋŋambye asobola otereera biki kasatu mutwala wa ku rehabu nensanyuka nnyo nawe nakomawo neŋŋamba ku munnange ndowooza teyakitwala nnyo nga ki nga ye alaba ndowooza ye waali ategeera bulungi ate ekitali kituufu nze kuba era wemba ndaba nze omuntu gwe nalwa naye nga mbeera naye mu nnyumba kuva ku makya nsiiba naye buli kimu kitegeera manyi nti embeera ze nze nzimanya era mmanya nti akaseera wakati weobeera bw'ati era byomwana temumunenya nnyo era waba ataddengamu akagundi kakakengeke temumunenya nnyo kiba kiseera nange yabinkolanga kiba kiseera nga kituuse kuba waliwo eyakiŋŋamba ate yabeerako ennyo naye nti abeeranga azze ku nnomo naye waliwo akaseera ekatuuka nezikola kitya kati oyo omuntu oyo yennyini naŋŋamba singa mumutwala ku rehab n'ekitawo yaŋŋamba singa mumutwala ku rehab Sheebah asobola otereera ewa wabaawo ebiralalala oba waabo babiki naye byonna basobola okukola ki obitereeza kati nze ekyanyiiza nga nze Shifah kugaana Sheebah wange mutwala ku rehab olaba anyumamu ka rehab anyumamu ka rehab ako kensinga okwagala singa ka rehab kaggwa kyandibadde kirungi nnyo ate kyandiyitiridde ng'oyo mwana abagenda ku rehab mubalaba ebakomawo babeera n'ebyo ebyo mubambu mama fina amukwatemuko ebyo byennyini ebyo byonna olaba kontenti y'omugwe mumukozesa era alaga nti omuntu ategeera tasobola kukola bintu ebimu bwe bityo byemumukozesa kitegeera kati nze kontenti wange twalinga tunyumyangamu awo ne tuyimba naye waliwo ekintu kye bamukozesa ng'olabira ddala era omuntu abulamu ki ka rehab singa ekyo kyakolebwa nze naye ng'ekyo kyekyanyiizaamu omuntu wange omu gwe nali naye tusonyiwa oba oyagala oba toyagala tubeebayiridde sirina buzibu bwali kizuula alimutwala kasita bambi amukutteko era yeebale kuba Sheebah oyo kati agenda tuula n'abalangira agenda linnya ate nga tuzze otusabire n'emikisa Sheebah already alina emikisa gye ogenda tusabira ensaaga kuba Sheebah ebiseera ebyo mwalinga maama na mwana era Sheebah yampitanga maama Sheebah abanange nga bamumanyi nga bamwagala bamutwalanga era muganda waabwe kitegeera Sheebah njagala kubanga yabbinkirizaako eyo lumu ekiro zaali ssaawa ezo
najja nga nnoonya n'agamba amaze kulabako n'aŋŋamba naye waliwo amugaana okutambula okujja okundabako kiki ekyasinga okunnuma ekyo anti oluusi bw'atambula eko omumanya akiramu nedda luli nga yali atambula nga tabeera naye mutugambe munno kati mumukuuma nnyo Sheebah abasonyiwa busonyi okakasa Sheebah batoza atambula nze wamma tewandekangawo Sheebah mbu olusonyi obusonyi Sheebah jjajja mma yatubuuliridde sijjo yatubuuliridde Sheebah tambula nnyo nnyo kisusi kubanga ne luli waliwo yakusanga bange yakusanga ku makya ng'oli bize ku makya nze ndaakusanga buli ku makya n'aŋŋamba muwala omusanzeeko wali kati abo batabadduseeko awo kiraka baali bantumye mpozi yakusanga mu mbeera kireza amashiba bakutumamu n'ofunamu kavaibu eyo mpaivu wamma nziryapo obimanyi n'ofunamu kavaibu mami wamugambye nti ogenda ebweru ngenda kata abakulembere otuuke bulungi tokolerayo empisa embi nze nkumanya olina empisa naye toteekamu kali n'otabangula ennyonyi eyinza okwenyenyaamu ng'otaddemu kali eri Sheebah wamma Sheebah owulira otya ogenda linnya ennyonyi mpulira bulungi lwa nsonga sigirinnyangako omanyi bwefaanana naye bambi nze ntwala omukisa okwebaza bonna ababeereddewo Sheebah nze nakati nkyayogerako nabo oba munnange ayogerako nabo simanyi ababeererawo Sheebah before nga alinga oba ekiki ate abalabi bagambe omukyala munnamasaka lindako neebaza abantu bano mbawe ekitiibwa omukyala bamuyita munnamasaka oyo yasooka okusasulira Sheebah ennyumba oyo omukyala oyo Shakira n'asasulira Sheebah ennyumba waliwo omuwala yali atadde Sheebah buli mwezi ng'amuwa emitwalo egi anywengamu amata kitegeera kati abo abantu abo bonna abo abaatandika wansi nze bemmanyi abalala abajje kati sibamanyi naye kisipo togimanyi nga YouTube channel yasooka okukola ku Sheebah mwalinga mutukwatanga bukwasi era tuleebaza ne mubunya amawulire nammwe mbwebaza naye bambi abantu abatandika ne Sheebah mwebale nnyo era nze ndi musanyufu kuba Sheebah era tanneerabidde nze Sheebah ye simuyinaako buzibu obuzibu bubaawo obutonotono bulinaku obuzibu weebuli ku muntu omulala lwaki yali amuganya okujja okundabako ekyo kyekisinga okunnuma omwana yakiŋŋamba n'aŋŋamba maama kino nakino naye nekinnuma naye nga Shifah waabwe kansirikire mu kamooli musigale biraba ku midiya nga mwemubiraba kubanga omuntu okukwata omwana wo n'omumuwa ate n'ogaana omwana okujja okulaba kati nze Sheebah mpita maama okujja okulaba ku maama we kiba kiruma kyova olaba nasirika ate ne ku mbaga olina obaako nze kasita Sheebah ajja nandabako kyekirungi kyange embaga bwebaawo tojja nambuzibu Sheebah kasita abanga ayeeyagala nze nsanyuka ndi musanyufu kuba Sheebah abanga waba musanyufu nange mba musanyufu kati ebirala oba mbaga oba biki kati ogenda tusimbula esaala bw'onaagala ogiwa Sheebah olina ogiwanze ani agikuwa bw'onaagala ogiwanze ojja giwa Abe mmwe temwesigika naye Sheebah nze owuwo Abe wange kati Abe yenze naye nga omanyi nti akantu kano bannaye kakulu nnyo ke ŋŋenda okwogera era manyobyeditinga bantu mmwe Abe kano kagenda okwogera n'okasalamu n'ogeza okasalamu Abe abeera ku byuma munno Abe kano tokasalamu akantu kano kwegayiridde Sheebah ku akawunti yange sikyamupositingako n'ensonga zange lwaki kitegeera gwe wakomadde olaba Sheebah ku gundi ku akawunti yange sikyampostingako era ne kamera mbadde sikyajagala nga ndi naye nga njagala ndabire ng'eno mu bufunda bwange nga sikyayagala byakwemulisa ne mukwano gwange oyo nga njagala wabazze andabeko twebuuzeemu nkwate Sheebah nti ayagala nnyo amenvu nkwate eryenvu oba wotameroni musibire mugambe webale kundabako kitegeera nebya kamera mbadde sikyabyagala nga njagala n'enkola byange nga nze Shifah nze nsirikiraawo kuba Katonda amanyiza omulimu ogwange gwaggwa tukwebaza ffe bannayuganda abangi ogwange gwo gwaggwa kati tekyetaagisa nnyo ate kuddaawo neemulise sikyabyagala
abamanyi bamanye kirungi Katonda yamanya amazima buli kimu naye nga Sheebah mwagaliza birungi byereere byonna ne gye balaga Mukama amukulembere Sheebah musabire Mukama amukulembere Semera wale ndoka na kuduka mukunja naye musabire mune kwa naye omuwafuna obuzibu n'aba bafuna kati lwaki tazze ne Sheebah tagambire naka interview kagenzeko agambye mbu agenze kante interview yandirinze najja ngaera we yamujja nedda kati atawulira nekino kikulu nga we yamujja ewange Sheebah wange kubanga mugambye abantu nga buli abantu batwagala Auntie Shifah nga we yamujja ewange nga ngambye omutwala ku rehab n'amujja ne mu nnyumba yasigalawo n'omuwala ye yagisigalamu n'amujja ne mu nnyumba kuba Shifah amutwala ku rehab noza gundi yetambula ali bwati naye nze kyanyiiza naye Mukama amukulembere musabire bulungi ndobe yako naye anti naye yandize nammwe n'abeera awo naye n'omukwatako n'omugamba mugamba amazima nti mukunja kino na kino naye tekyali kituufu ge mazima kati ngenda kumuleeta tegeera kati ebyo biwedde nsala kwemulisa teyagala nemulisa byange nga nze Shifah waabwe nembeera ine nemola netuula mu challenge mukafirita omanyiira netulira mu kafirita kange ne kantuulamu kagolodi coast nze bino byonna bikoowa kamera nazikoowa nez'okwemulisa ne Sheebah twazikola ne tukoowa Sheebah n'afuna Mukama n'amuddiramu kati ate kamera saawa zino eba yaki olina okubeerawo paka era njagala osibule abakulaba ku xpotv ade manyi temuzze nazigundiza mmwe naye munsanze nno ndina mu kisiibo kyange bino assalamu alaikum nasiibirayo nganze ebintu byanganze nenenya nze nfuna akadde nenenya munnaye sirina bibi naye nsabira abo kati Sheebah nze musabi kali no kankubulire nti nno buli saala gye nsaba oyo mwana muteekamu mbuuza lwaki namuteekamu nga naakamulaba era siru nina okugenda mu maaso nga musabira nze siriimu namwe mbasabira kuba mwatulaalaasa namutulabisa mwebale tulalaasa abeeku expo nga bwotwagaliza olugendo olulungi nga bwotugire okitegeera banaye aba export nomwetume amanya banaye aba export tv aba export tv mbebaza mbadde sigenda nabakkiriza kujja sijja kulimba naye lwakuba mwatubeererawo tuyanziza okujjukira ensonga lwaki munkubidde ne muŋŋamba nembagamba isoko bamujja kundabako lwakuba ate sitegere nti muze kukola bino kitegeera ate kasamugale nti Sheebah agamba yagala kulabako naye nga Sheebah afunyemu akajjukidde ma Auntie Shifah ngamba tewali buzibu mujje twebuuzeeko naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala Sheebah Sheebah nze mwagala ali bulungi ekisinga obukulu nti agenda kata Sheebah nkwagaliza olugendo olungi Mukama abakulembere mu byonna tubeere banaye nga tweyagalizanga ate nga twenoonya ku kakulu baganda baffe tuli waneno ku mubalaka ew'omukyala amanyikiddwa nga Auntie Shifah tosobola kumanya Sheebah ng'omumanyi bulungi okuva gye yatandikira okutuuka wano waali n'otateeka mu story ye linnya lya Auntie Shifah era y'ensonga lwaki ffe nga Expo TV tusazeewo ne twesitwanze ne mutaayi abe tujjeko ewa Auntie naye abeeko obugambo oba entanda gy'atusibirira nga tutunayoleka lugendo olwo olw'ekkatange ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwaka 2023 ku kivulo ekigenda okubeera ku community club esangibwa Doha. Mbadde omwana soda mbadde ne abe Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.